Suri kuchera chechi tulese wano. Bano bamama ekitulese leero jasi kyali wange ono pata n'ataano wange ate nga buladi wange muganda wange yafuna ekirwadde kya kansa kati myaka 2 naye yasooka n'akifunako emabega ne bamulongoosa nekiterera sayidi eno eya left kati kyazza ate ku right naye nga tewali kasente kati emyaka 2 mu ggale nange mbadde ntaasataasaako mbadde nkolaakola naye ate kaakati kyaganye kinnemeredde njagala tusobole omutaasa inayo kyalina kyonna obuyambi tusobole omutaasa osobola okulaba obulago buladi ate nga ffe kapito waffe ali wano mu ddoboozi so twetaaga buyambi eri bannayuganda tulagiraavu naffe kuba nange saagala kyali wange nveeko kubanga batuta era gwe mbigatta naye kitoomuayo ekisuubi naŋŋamba gendako ku Cancer Institute olabe kubanga bakebedde TB bakebedde obulwadde bonna obusobola okubanga buzimbye ekintu ekyo nga temuli anasooka ogendeko ku Cancer Institute bamale okukolako investigations ezimala tomanya muwayinza okubaawo yaŋŋamba wayinza okubaawo ekika kya kansa kye bayita lymphoma kubanga zino lymph nodes ze ziba zizimba ŋŋamba ngenze ku Cancer Institute awo bankozeeko tests empitirivu okukakana nga banzuddemu ekika kya kansa abeere no mumiro wano bamuyita squamous cell carcinoma of the tonsils. So side eri yatandika kati eno gye kyatandikira nga bw'olaba kati eyo era nalina okgenda ku sajjare ne bakijjamu then nenzira ku Cancer Institute nentandika ofuna eddagala treatment chemotherapy nagibeerako ebbanga nentereera bulungi nnyo ate nga sikaluubiriza bantu bonna kuba twakolayo sho ne muganda wange awo nali nteredde nga neddagala balinkubayo lumu myezi 3 lumu myezi 4 naye kati omuggalo gwonna ogwo mwaka mulamba almost tugenze emyaka 2 sifuna wadde akayiso sisobola ddi affording eddagala lya kansa lya bbeeyi sisobola ddi affording nga onoonya kawunga abaana banywa obuugi onoonya omuzigo tokola toyingiza nendirakisinga awo nenga akansooka endabirire famire enaki naye tubeeko bwe tubeeranga naye ezeddagala sikyazisobola kati bwe buzibu obuzze guno kinnumidde omwaka mulamba n'ekitundu ogw'omuggalo sirina wenzija ssente za ddagala kati nga bw'omanyi obulwadde nti ne bw'aba malaria just omusujja guno ng'ogujjanjabyeko haafuwe gudda nga mukambwe nnyo ne gutwala obulamu naye kati this is a chronic disease wensobola kujja wadde olw'ataano okunnongoosa neetaaga millions 25 then after ate nzire ku ddagala nga sirina ddikola ki divaako kati sente twetaaga nnyingi tewali nnyingiza yonna gye nninawo tasize maaso ga laavu oyo gw'olaba mwana kubanga singa mwana jajja godi agira nagira basina bwe ngenda bigatta mulo kuba gwe ngatta naye muluyaye ndogera bulungi naye bwe mba siri naye tebifulowinga fiti naye bwe mba naye ye yantegeera ne mutegeera so tupuleyinga lolo zaffe ez'enjawulo so bannayuganda abali e Bulaya banayogera n'akalabika clip mu nsi yonna alabika clip mu nsi yonna mwana mututaseeko mwana kyali waffe naye adde engulu yeyagala ate uyo naye alinayo katoto mama w'abaana bikyani kati embeera ekalubyemu ebyaddala eyo newobanga toyina ssente ng'olina ebintu ebikalu newaka siina kyakulya oba oyina kawunga oba ne famire siina kyenjiriisa nsaba kuyambibwa baganda bange ayina kyolina kyonna suula ku nnamba eyo 0760 42 22 19 ereeta amannya ga Mulindwa Geoffrey tusaba buyambi bannayuganda bannaffe ayina kyolina tetuyina katala zonna z'osuulako zaanirizibwa tweyanziza nnyo tweyanze kwaniriza ssebo nenya bali ku mukutu gwaffe guno gwenkola ya video channel yaffe enganzi ezeetambula ezeekula ennyo nadamu bakubanga mutukulaakulanya nga mukona kadako ne musubscribinga nabajjukiza tutambula nnyo Sheikh Amir Kakoma omusajja omulombi wetuva okuva ennansala naluvule yes Sheikh Amir Kakoma embeera gye tuliko olunaku lwaleero yakuyamba kubanga tukikwasaganya naye nga kona kadako subscribinga so olunaku lwaleero ku nkola ya video mbozi sijja gamba y'amaziga oba yannaku naye mbeera yakuyamba so mu mbeera eno olunaku lwaleero negatako kubanga ali
oli mu nsi yonna gy'osinzidde oba Bulaayi oba Bunaayira UAE Abu Dhabi ne wasigadde US ng'olina ettaffa lyosobola okuteeka ku mboozi eno negatako okuba nga nyaliriza muganda wange Godigodi ne Saidi eri agenda kubatwanyira mukwano gwe era munywanyi gwe bazze bazanya naye mu mbeera enjawulo so abali ku mukutu gwaffe omuganzi mbalamusizaako bannyabo ne bassebo mujebale kujja mutuusaako engalo amanya bampita Godigodi comedian okay Godigodi Saidi eri muganda wange wakuyisana amanya n'eddoboozi bampise EZD the comedian oyinza okumpita Kabuye Davis ageeka yes kamaaso ga laavu nga tukungula akamaaso ga laavu tokanjogerera kinyumira so mu mbeera eyo olunaku lwaleero Godigodi atulaba ku mukutu gwaffe guno n'ayinza okulaba emboozi guno ku TV oba ku mukutu gwaffe guno omuganzi tuli ku kyera ki ekituleese wano bano bamama ekituleese leero jasi kyali wange ono patana tano wange ate nga buladi wange muganda wange yafuna ekirwadde kya kansa kati myaka 2 naye yasooka n'akifunako emabega ne bamulongoosa nekiterera sayidi eno eya left kati kyazza ate ku right naye nga tewali kasente kati emyaka 2 mu ggale nange mbadde ntaasataasaako mbadde nkolaakola naye ate kaakati kyaganye kinnemeredde njagala tusobole omutaasa ayinayo kyalina kyonna obuyambi so mota so okula obulago buladi ate nga ffe capital waffe ali wano mu ddoboozi so twetaaga buyambi eri bannayuganda tulagiraavu naffe kuba nange saagala kyali wange nveeko kubanga batuta era gwe mbigatta naye so sigenda kukubira nti oba gavumenti mulanga where you know abantu sekinoomu baganda baffe mu abalaba ku vidiyo zaffe abalaba komedi waffe mututaase okay kaniriza mu episode ya feno inzo jita take 2 yes ebima by'omuzungu bimanyi bikwatagana ne byekyanga so wali tubade Ochebe tubade twaka introducinga musingana dine EZD kati ni omuntu abadde tamanyi EZD twasinkana myaka girenga 8 mabega okay ate nga sijejo wabula twaliko bachali okuvedda nga twerabanga akola ne fishi ne kisati mu Sudani nange nkola byangaawo naye nga era tuli ba mukwano okay kati bwenzijja makindi nga nvudde eri ebwayise ne ngamba ne musanga awo ku bbaala emu ne ngamba wayi katukwatagane naye nga ate awo obulwadde butandise wano okuzimba nga katukwatagane mpolampola buli omu yejje mbonnya ne kyaliwe nga ndaba tukwatagana netutandika okukola ekintu nekikwatayo abantu ne batwagala kuba mu sitayiro z'oluyaaye wanteera tusinga gizannya avegidle muro era ababeera ku YouTube you can see ebintu ebiraba bitambula ku TikTok biki lubwama biki naye bwekyamala kino kya Saidi eno okuwona ate kati wabaluseewo muganda wange mu just karantini eno wabaluseewo kya Saidi eno kati muganda waffe yeetaaga okulongoosebwa kansa wano ate jjukira capital waffe ali wano mu ddoboozi nze sikwata kamera sikola ki wabula wano kastonzi bikira wano kalasi guba gugaddwa ogwo masina kiddako ebyaddala so EZD kansa asooka ajja ogenda ekirwadde kino okujja mu bulamu bwo okukitegera kijja ddi okitegeera ddi ekirwadde nalwawo kitegeera ekirwadde nkitegeera mwaka gwa 2017 2017 nalina ensanjabavu omanyi ensanjabavu bweruma bwebeera nesikitwala nga kikulu olw'ensonga nalinamu erinnya erinnuma mu kamwa n'erinnyo ne balijjamu ne wayita ebbanga nga ndaba ensanjabavu tekendeera yeeyongera kukola ki kukula ngenze mu ddwaliro nga ndaba sayizi yeeyongera buli bbanga we liyitawo ngenze mu malwaliro baziggyeko samples bakusazeesaza obunyama bakufumisemu ebiyiso banoonyeemu fruits bazitutte bakoze tests balaba ekintu kiri nnomo sente ne zifukomokaawo paka we nafuna dokita omwayo ekisubi naŋŋamba gendako ku Cancer Institute olabe kubanga bakebedde TB bakebedde obulwadde bwonna obusobola okubanga buzimbye ekintu ekyo nga temuli anasooka ogendeko ku Cancer Institute bamale okukolako investigations ezimala tomanya muwayinza okubaawo yaŋŋamba wayinza okubaawo ekika kya kansa kye bayita lymphoma kubanga zino lymph nodes ze ziba zizimba ŋŋamba
ngenze ku Cancer Institute awo bankozeeko tests empitirivu okukakana nga banzuddemu ekika kya cancer abeere no mu miro wano bamuyita squamous cell carcinoma of the tonsils. So side eri yatandika kati eno gye kyatandikira nga bw'olaba kati eyo era nalina okgenda ku sajjare ne bakijjamu then nenzira ku Cancer Institute ne ntandika okufuna eddagala treatment chemotherapy nagibeerako ebbanga nentereera bulungi nnyo ate nga sikaluubiriza bantu bonna kuba twakolayo sho ne muganda wange awo twagikolawo bufo bubiri makindye muno just ne tukuŋŋaanyaamu ssente zammala bulungi nenjijanjabwa nentereera obulamu ne budda engulu ng'era ne bondaba ku stage toyinza kumanya nti mbaddeko ekizibu oba nina ekizibu kyaki nga treatment ngisobola bulungi naye obuzibu bwe bwajjira omuggalo we gwatuukira awo lockdown nali nteredde nga neddagala balinkubayo lumu myezi 3 lumu myezi 4 naye kati omuggalo gwonna ogwo mwaka mulamba almost tugenze emyaka 2 sifuna wadde akayiso sisobola ddi affording eddagala lya kansa lya bbeeyi sisobola ddi affording nga onoonya kawunga abaana banywa obuugi onoonya omuzigo tokola toyingiza nendirakisinga awo nenga akansooka endabirira effamire enaki naye tubeeko bwe tubeeranga naye ezeddagala sikyazisobola kati bwe buzibu obuzze guno kinnumidde omwaka mulamba n'ekitundu ogw'omuggalo sirina wenzija ssente za ddagala kati nga bw'omanyi obulwadde nti ne bwaba malaria just omusujja guno ng'ogujjanjabyeko haafuwe gudda nga mukambwe nnyo ne gutwala obulamu naye kati this is a chronic disease bwe bakijjanjaba kate ne kikoma mu kkubo kati kyazze n'obusungu nga kinzika sirina buyambi sirina wensobola kujja wadde olw'ataano okunnongoosa neetaaga millions 25 then after ate nzire ku ddagala nga sirina ddikola ki livaako kati sente twetaaga nnyingi tewali nnyingiza yonna gye nninawo. Okay, so mu mbeera eno Ochembe omanyi mwafuuka ba Luganda omuntu mumale emyaka egisukka mu 5 nga muli wamu newegiba ebiri si kyankuwangaza Luganda muganda waffe ki embeera gyalimu si nnungi so tukoze mulanga ki gwe tuyisemu kubanga tugezako kubanga tukuba omulanga nga tuyita ku mikutu gino gye tulina empewo ze tulina n'ebintu bye tulina okuba nti tumuddukira tuba okuddukira kutandise kutya waliwo ku buyambi obutandikiddwawo obuyambi bwe butandikiddwawo alanise wanyala yatuwaayo emitwalo 4 so fa tulinawo millioni nga 2 something kakati ku millioni 25 zetwetaaga naye kane twagala tuba tukyakirimba kyali baffe be tuyitaayitamu katwagale kigende public ale mu bantu bonna bamanye ate ayina kyayina kisobola sigenda kubira gavumenti mulanga oba muntu sekino mwabula yenna twagala basomera enamba y'essimu eno enamba eno terimanya nti oba mufere yagikwata nze kennyini zenjikwata kuba kati oyo omulaba okwebaka problem time eno kira kyonna kivuddeyo kati simanyi mwana wa mabinza kunnyonnyola naye ng'ennamba eri 07 mukaaga 0 07 mukaaga 0 42 22 19 ereeta manya ki ereta izedi Mulindwa Geoffrey yeah gwereta so jidde mu mundi gumu 07 mukaaga 0 MTN mpya 07 mukaaga 0 42 12 22 19 so atulaba atugobera ku YouTube muze muyamba abantu bangi twaleeta wano omwana amamba go yayo kyamazzi ne mutekaka kasende ne mumuweereza ne tuleeta muganda waffe eyafuna obulwadde umanyikiddwa ngo bwa AIDS mu butale bugenderevu mukomera ne muwaayo akantu ke mwateka ku simu so saa mu mbeera eno industry bagigadde bandi balete bavaayo kubanga basabiza tuyambe asulina kyasobola we mutwalo we 10 we 10 we mekateka ku simu gye bagambe ne ku screen ngenda giteka ku namba ya screen ku channel ya Feno bantasize maaso galavo ogora abamwana kubanga singa mwana jaja godi agira basi nawe ngenda bigatta which tofu mulo kuba gwe ngatta naye kituufu muluyaye ndogera bulungi naye we mbasiri naye tebi flowing fit newe mba naye ye yantegeera ne mutegeera okay so to playing roles of ezenjawulo so bana Uganda
abali e Bulaya banayogera nakalabika clip mu nsi yonna alabika clip mu nsi yonna mwana mututaseko mwana kyali waffe ne yadde engulu ye yagala ate uyo naye ayinayo katoto mama w'abaana bikyani kati embeera ekalubyemu ebyaddala. Okay. So Izedi obako busame eri omuntu alaba YouTube channel yaffe eno ne stream eno nanawuliza ku kyenda katonze munana Metro FM Sunday eno yes tujja kwogera ku mboozi eno tujja kwongera okubanga twambula emboozi obako busembeyo n'abantu basobodde okubanga bakutuukirira. Abaganda bange bannayuganda mwenna n'abanyumirwa comedy industry mwenna nsaba buyambi kyekituufu kubanga sente zeetaagibwa nnyingi ekiseera kigwayo gye tukoma okulwa kintu kiba kimalawo. Nsaba buyambi buli alina kyolina osuule ku nnamba y'essimu eyo ne bw'obanga toyina sente ng'olina ebintu ebikalu newaka siina kyakulya oba oyina kawunga oba ne famire siina kyenjiriisa nsaba kuyambibwa baganda bange alina kyolina kyonna suula ku nnamba eyo 0760 42 22 19 ereeta amanya ga Mulindwa Geoffrey. Tusaba buyambi bannayuganda bannaffe alina kyolina tetuyina katala zonna zosuulako zaanirizibwa tweyanziza nnyo tweyanze. Okay, tukweyanziza Godinga tudduka waliwo ekibiina ekigatta ba comedian mu Uganda mwana nga Uganda yaffe bw'ogimanyi buli omu baliya buyiya firimu yes bayiya buyiya firimu ogenda okuwulira ttuka ogenda okulaba ate ttuka ate manager wa Kamiliyoni naye anoonya naye waliira asika busisa omunyama agusika aguzzeeno oga bino birimu obameya